Juli Muteesasira twali tugenda mukwata. Pastor Mondo ne bamuyamba n'adduka. Baali bamaze omukolako report ne file nga bagenda mukwata rape. Juli Muteesasira Susan Makula eggaali zo zaabadde eggaali yamuyisizaamu eggaali mama Susan tagenda yaweereza ebikompola eri Juli Muteesasira. Juli Muteesasira twali tugenda mukwata. Pastor Mondo ne bamuyamba n'adduka. Baali bamaze omukolako report ne file nga bagenda mukwata rape kuba yali abawala bangi bali bamukozeko complain nga bagenda osaba n'abateega mbinaabirembu n'abatakula nembivaako nengamba omanyi for peace kankoleki kambireke kasita avudde mu nsero naye nga baali bagenda mukwata. Yes, nga bali bagenda okukwata Tina Fierce bali bagenda mukwata nze nkimanyi ne fayiro nagiraba ne bamuyamba Latigo n'adduka mu Uganda naye nga waddira fayiro weeri si yajjera sinkubuulira alaalize wenkubuulira ekitumba nkimanyi kugambi bali bagenda mukwata. Shiraga Sumba yali amazwe nga byonna lipooti ziwedde ne bamuyamba n'ayita mu supiidi. Waliwo ebintu byentandise okulaba simanyi repu omuntu akutte omukazi obutambi butambula obuvaako ogenda okwegendereza obulungi. Waliwo n'omusirikale yakutte omuntu. Kiki ekituuse ku duniya? Poliisi temusobola kukwata abantu bano obutambi bwendaba butambula nti omusajja akutte omwana wa myaka 3 nsimanyi wa SF sisimanyi musirikale simanyi outreaties naye wedda ndaba akatambi kali disturbing. Kali ki disturbing? Ladies and gentlemen, abantu be Uganda abasajja bagwako ensonyi. Wone gwe nalabye basanze akwata omwana kubanga nti simukazi alaja na mulamu kikyokola omwana aguli oguyimiridde gwegaana omwana eri bw'ayambala engoye. Kyekituuse ku duniya ya Rabbi nga muweddemu nnyo ensonyi mwekwaseeko ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula embeera gye muwangalizaamu abaana nzibu. Nsaasira nnyo omuntu ng'abaana wabalekera kojja simanyi senga sibanyanyi n'ogenda okukola e Bulaaya. Omutima gulina okweyaliikirira. Ensi mwe tuli abantu si bantu ddala. Olaba omwana ebbujje omusajja liyakutte noweewuunya ensi n'ogamba ya Rabbi Mungu amateeka gaddawa. Omwana muto muzibu naye ate era social media ffe tulina okuyamba. Nebaza abantu bonna regardless abavaayo n'ebintu weebiti ne mwongera okwongeza eddoboozi. Patricia Sewungu kwebaza. Bakanansa nkwebaza. Abantu mwenna nga temutuulirira nsonga ezo nkwebaza kuba katambi nakalabye wa Patricia Sewungu nakalabye ne wa Sala Bakanansa. Mwebalire ddala omulimu gwe mukozaawo naye tubeere wamu ne poliisi. Bannange we mulaba ng'abantu balina obujulizi poliisi nammwe mutambulireewo. Kati omusajja wuyo atuusizza ku mwana ebbujje naye ojja musanga ayengeeta nga baamuta. Simanyi yayogera ne family, simanyi yabasuubiza essente. Ebyo byonna bidda gye muli abazadde muweweddemu nnyo value. Abaana bammwe temubatwala nga nsonga ssente z'abamalamu. Wano mu COVID nga mugabira abaana balandi road n'otwala omwana myaka 13 n'omuwa landi road kuba ssente zikubuze. Mulimanya ne peyini eyo gye mugenda okukaalinga. As parents mubeere cautious. Ensi erimu abantu ebiwemmene ku bingi. Akwata omwana nga musajja mukulu n'akwata ebbujje naye ne bamuleka n'ayinaayina n'otunula n'ogaa enseene eruki. Mwebale nnyo abayisaamu amaloboozi ate temukomaawo. Kino kye tulina okukola. Waliwo ebintu ebitukwatako ffenna omulundi ogwo gumu. Am I loud and clear? Internet tegeera. Yes. Abantu ekyo mukitegeere. Abantu bali cruel. Tekuliko ba ankowo antiwo simanyi kasitoba nga tiwakula naye. Be cautious ku mwana wo. Kubanga weewuunya mu butuufu. N'olekawo abakazi abali mu mabaala abalimedde n'omu abali ku kuudo abeetunda. Waliwo abali ku nguudo
waliwo abali mabaala waliwo abali noleka waabo nogenda ku bujje ya Rabbi Mungu tukwatireko emitima gitunafuye nnyo mwanadamu aseeguse nnyo ya Allah emirembe gwo gutabukidde ddala gulinga ennyanja esiikuuse nejja ng'eyera buli kamu tulinga abali mu muyaga ogw'amaanyi abantu baweddeko ensonyi tebakyalina nsonyi n'omulundi n'ogumu waliwo nekyotunuza mu mbuga ya sitaani naawe n'olaba nga maama kuno kuba kulumya bulumya nakukosa kyayogedde kinnyabo nempulira nga ne mwebale nnyo abalwanirizi b'eddembe ladies and gentlemen njagala genda ku topiki ya Allen Skin n'omwana omuto gwatambula naye atambula akutte eccupa bamuyita simanyi champion gudo lwaki nkola case study ku Allen Skin nga biri bye twayombye mbiweddewo nze ntwala ate obudde nenzirayo nenkola attention to detail abantu mwenna njagala obbalabula internet is a good innovation but a disruptive one as well. It's a disruptive innovation. Katolo kuberi disruptive mwine ebintu bye mutandise okukola mulaba abaana abato ne bazannyanga abali mu ssabo abalala ne bazannya comedy w'ekikulu mubalaba babamweyana nange bunsesa obwana obwo bunsesa ne kano kasebo tiye kirungi era bu content creator naye the problem is nti tebakola content wa age yaabwe and this is very disruptive at large kuba kati mulaba nti buli senga abaana abo beeyongera okukola content naye nga tali mu age bracket yaabwe ekyo kishepingira ddala kikyagenda okukola ki okubeera and this may be very dangerous kati bw'otunula ku mwana gwe bayita champion gudo atambula alina eccupa gy'akutte atambula ne Allen Skin bw'omulaba today olina okwegendereza ennyo n'otunula ensi gy'egenda why Allen Skin we twayombye nze naye natutte obudde n'endaba reaction y'abavubuka ba youth bonna bamubiriivingiramu nnyo kati kino kirina obbeera likkirizanga abali mu music industry why are children following ekintu mwe kyetulaba nga si kikyamu tebasobola followinga bannaabwe baliam voice abaana abalina empisa but I know luga gangsterism gwe bawennye ki obudde kino nno kirina okubaleetera attention to detail era njagala okugamba afande eddamuliro wa counter terrorism muyina okwegendereza look at this now after era yabayina empisa okulema okujjawo ba big four ate bano abato balina engeri gye baagala okuddamu ekyaki gangsterism kati wootunuulira oyo omwana champion gudo mwe mu bwongo bwammwe mulowooza nti image eyo gyakoma okukula agenda gisuula olunaava ku ccupa ng'ali ku mutayimbwa ku pisto kukunyagulula kuba kati mwe mumaze omuwa direction yagirabanga brand whereby an artist nga Allen Skin akwata champion gudo n'abeera nti yalinga ttaano we naye ng'akutte eccupa mu ngalo sigino temugitegeera kiki kye kitegeeza champion gudo mu myaka 2 ng'eyo eccupa agikkubira ddala oba nakati asobola ogikkuba wabula eyo direction y'obulamu emuweerwa omuntu gwatunuulira nti ye new messiah we mu music ye Allen Skin abiriivingibwa okubanga atutte obulamu bwa Bobi Wine era abayusi bangi nga bali attracted to him wano nno aba counter terrorism muyina okwegendereza njagala obbategeeza nti people power waliwo people power etali ya politics mwenna security mbalabula nze nina attention to detail waliwo people power etali mu politics teri muki naye ng'erina belief mu Bobi Wine kakati eno emanifestinga
mu bayimbi nga Alan Skin. Police intelligence muyina okutwala obudde ne mutunula ku disruptive innovation eno muyinza okucreatinga aba monster nga temutegedde. Nze nina attention to detail nsobola okuddamu n'entunulira ekintu nkiwa obudde mbagambye mumugenderere kati abaana abato waliwo be muzanyisanga abasawo abaganda kati senga bategeera nti ebintu ebireeta essente bamweyana. Ekyokubiri bw'anaatuuka mu egi n'ategeera nti taata bye nakolanga yabiryangamu ssente olowooza abaana abo bagenda ssoma. Wano nno innovation yene ya apps and freedom weberera disruptive kubanga omuzadde you are caught between omwana wo fuuka brand kati nga kasebo kazanye ebintu birungi nnyo nkaagala nnyo nkaagalira ddala akabeera ne kanso tom ne n'obwo bwabamweyana bunsanyusa kubanga kayina ng'ekye kagamba okabono kezo eyayimbo eyayogera obwogezi n'alowooza ayimbye kale kaddamu yoyo yatontoma obutontomi. It is really good but mugenderere nnyo ebyo ebintu abaana baffe wano bwe byakola mu Africa abaana abazungu abaana babe tebabikola bayina nnyo attention ku mwana wakulya between the age of 6 to 13 wasepinga nnyo omwana kyagenda obba kati championi mugudo omwana oyo atambula ne chupa mulowooza mu myaka 3 ena anaba akyali wa chupa obwongo buyiiya every now and then. Muyina okuddamu ne mutunula mmwe abali mu music industry. Alan Skin is a movement, is a very big movement. Olaba engeri gyali arrogant, gyali disrespectful, eri bonna bayagala ossangawo era nga bano abato babirivinga nti ya bagambe bwotyo. Arrogance, indiscipline. Kati ate mubawadde ne freedom nti omuntu omwana atambule ne chupa akuba omuntu mwenna abalala bawage muyinza okuliyetinga monster gye mutasobola. So njagala okuyita counterterrorism, njagala oyita ebitongole bya CID CMI mwenna intelligence mufokasinge ku baana naddala abasimbuka kati mu ghetto kubanga mubawadde eddembe agayanga it's okay. Abawala akunama nga it's okay. So we are going in that direction. Waliwo kye tuyita turbulence ng'oli mu nnyonyi ne bagamba tighten your belts, we are into a turbulence area. Kati tuli mu turbulence right now. Wegaba mazzi gundi y'amaanyi nnyo ki amayengo g'amaanyi emuyina okustandinga tight ku lyato mbabuulira kubanga waliwo ba youth abalabanga Bobi Wine potentially mu politics tajja malako na mbeera eriwo obusungu bwayo gwe babirivingiramu okubanga teyabasobozesa genda gye bagenda but they manifest into other areas. Kati bamanifestingira mu music naye nga mubalaba sigamba nti abatumye kukola kintu kibi nkugambye waliwo ebintu ebiri disruptive right now naye nga mumubirabanga content naye nga after some time tekijja soboka kuba content. Wano abazadde abazanyisa abaana ezo clips abaana bagenda banyigira mu maaso kuba bafunamu ssente ate tezireflectinga back. Kati kasitaana ategeera nti yakola ssente nga waka wafudde senga aweza 14 wafudde. Ekyokubiri open is up to the world ajja kuba anirule nga tawulira. Kati gendere oluyimba lwa Alan Skin olulala olupya ate oluyimba buli lunaku tekinnabaawo ate oluyimba buli lunaku tata kufunamu ssente ata catching up base n'abaki n'abantu. Kati ne woba oli Bobi Wine you cannot fail to meet Alan Skin mukama because abayimbi abaaliwo luli Bobi Wine yali ayagala extending a people power movement eyongere mu music senga saha yafuuka president saaba mugwamu bamulemesa webamala omulemesa kakati yeche ekintu kifaawo kati tewali muyimbi yasobola kisitula aside of Bobi Wine kati kimanifesting them Alan Skin
he may not sing good long lasting songs ayimba bintu biri fane naye nga biconnectinga nabo abali mu ghetto. That you can see it at the back of 2000s. Nti Bobi Wine yaita yimba nnyo nyimba za amaanyi naye nga ziconnectinga neki n'abaana ba ghetto nga they may not sell platinum ku Capital Radio FM, but we are very significant. Ku mwana abeera mu myale Katwe, omwana abeera eri Ensambya, abeera mu Boston, abeera e Bwayise Kawempe, Mulago, the songs were very impactful. Okitegedde kati eno njibawadde ango mugitunulire bulungi nnyo. Abaana bangi nnyo balina freedom n'emitimbagano, so they manifest into something kyotategera gokiyite ki content, which is good. Naye nkugambye kati oyo omwana oyo yanga gudo atambula ne chupa kampani nga Galaxy FM netegeka omukolo najja ne chupa building an attitude nti yakumala niki skin ene we yakubye bouncer gwe bajeyo kati gwe mbongo boloza tasakukuba chupa. Nenze mbadde mpangana bagangisa yo yasingira ddala oba dangerous yo yakubira ddala ecupa kuba yabirivingira ddala mu ekyo kyali mu kutambuliramu. Ladies and gentlemen, mujja kuddaawo mutunule mulowooze isima biki nkugambye weegendereze abaana kati today mubakutte mubatambuliza ku pesi yemu nammwe niwe baba bazanya content tazanya wa abaana be ate nga abaana b'abazungu bo buli size azanya bya size eyo tasobola niwo ba 10 twins azanya bire ozanya biri mu confine ya age yo. But this one is open. Omuntu akola kyakola ki abaana mu myaka 3 you may create monsters you may not be aware of. Afande Damulira wa counter-terrorism. I want you to interest yourself in areas that may breed something you may not know. Yes. Abaana bonna okugaya kati kuli open. Nedda abantu bagayanga. Yes, era wolaba omulembe gwa Bobi Wine wajjawo okuwemula mu nnyimba nga tekibaddeewo abadde bafuna openiness ewemula mu nnyimba nekikwatira ddala ne batandika okuva mu kuwemula ennyimba ne batandika ozinisa abawala obwereere ne batandika okuva mu bawala obwereere ne batandika onnyenyanyenyaga abakazi amabina ku siteegi wabula nga eyo gundi yatandika nga fe tunyumirwa bunyumiro ne kati we yatuuka tokyazizajjiza mabega. Era abaana bammwe bajja ku stage ng'ekibaleese kutiribisa bubina. Tiribiza bali bootiribizaamu mafumu go weegali tegakendera si mumbu ateggwerera era ajja n'akatiribiza emyaka gyegi ngera mu egy'etaano n'afunamu kyayagadde azaalamu oba avaamu ategedde be baali banyenyezaamu akati akabina ne wano aba akatiribisanga muwalawo akuza omwana wange. Yes. Kati awo wonna mujja kwewuunya isima nenze nkubiddeko nkugambye kati oyo omwana police muyina mugenderera muyina takinga caution ku mbeera egenda maaso mbalabula ne temuwulira abaana bammwe mubatadde mu nsi ne mubaleka omulundi gumu abawala okunama itsoke batamba tebali mu mpale in this guys tyali ku content. Abaana abalenzi mubalese yewage kati oyo gwozanyisa ebyekisawo ekiganda gwe lowoozaako mbwongo bwana asoma tajja soma ategedde kye bakola tekyandibadde kibi naye okimutaddemu otya. Awo nno wantu wakulu nnyo mufumintirizeewo nze nja kuba wendi ate n'abankoseddwa ki Iculi mba nagamba nti weegendereze ekintu ekigenda mu maaso today. Emize gyonna egyalinga egy'enkukutu abaana bamwe kati bagikola openere
baba ku TikTok ne bakola sex ne mulaba ne mukuba enduulu buli kimu bakikola bw'ogenda mu bazungu olabanga ne programu za TV oziraba according to age naye omwana ne bw'omujja wano omutwala ebweru nga wa myaka 10 nga wamuleka n'omukazi wano nga gw'oli America ogenda otuuka okulaba omwana oyo wajja ebweru era ng'ebintu byali used olaba firimu ziba z'abantu tebaawula mu Africa tebaawula firimu y'abantu bakulu n'abaana omukazi atula butuuza awo waka sikikenya abaana batwala balaba firimu nga tebayinaamu nti eno yeeno era omwana wababa myaka 10 ne bamuleeta ebweru ne bamuteeka mu baana ab'emyaka 10 abeeri bali baba bamusinga sharpness ya simu ani firiji naye okumanya ebintu by'ekikulu ono avudde mu Africa aba mukulu nnyo kubali ku bintu byazaakola ki alaba kati mumuddaawo naye nze mbabuulidde ebintu bye muli mu kukola bibuliidinga ekintu ekikyamu mu baana kati omwana oyo atambula ne Allen skin njagala poliisi mumuseeka amaaso asigamye ti mumukwate amanyi kati mujjaga mayisima owendulira aba nedda sigambye bamukwate naye gambye omusaako amaaso intelligence muteekeeko abaana abo amaaso kubanga mukola ekintu naye nga temumanyi nti kikyamu it is very wrong omwana otambula n'eccupa aba n'eccupa ssaawa 24 mu ngalo yes karakita yonna gyazannya yabikuba kati gwatamulunda ojja wanti tanywa njaga tanywa mafuta tanywa ki ye galanti ogijja wanti tayinza kukuba cupa ye aba akimaki mu mikolo ng'ejja Galaxy FM tegirina age number era pikichi eyo musobola ogiraba nti Allen Skin yadde afuna award yabadde n'omwana oyo era ng'akutte cupa mu ngalo. This is a very serious caution to police intelligence. Mumujja lowooza bwekitowe kiri nti naye mu myaka mujja wulira nti omwana yakubira omuntu eccupa. So I want afande eddamulira otwale obudde yes ekyo nkivuddeko ali atya agirema abaana nga bampeereza ebifaananyi by'okumu internet. Come on. Ajirema. Hey. Kamera zamutangazana. Akasusunga kakalana kalina kalandalana. Wano mu Africa abantu balina inferior complex ne color blindness. Kizibu nnyo omukazi obeerawo n'omukkiriza tajja kweyerusa ng'atambulira mu mataala tasobola buteeyerusa. Bonna ne woddayo n'olaba ebifaananyi byabwe tasobola at least akwatakwatamuko ne wootunuulira ebifaananyi bya maama Solo nabibaleetera ne nga bw'ojja olaba ebifaananyi okuva emabega bijja bikyuka complex mpola ngagamba filter simanyi kamera erabika layiti naye ng'abawala bonna era abeeyerusa bamaliriza be bawangudde kubanga n'abateeyerusa era wajja okukulabako era alina okukola make-up amufuuleko kalawa n'ey'omutwe nti njawulo kuyaawa ku yeeno mukigenderedde nti yes nti Sindi teyeeyerusa naye era Sindi wano mu face tayinza kuwa Sindi yennyini isi Sindi yekka Sindi example bonna bateeyerusa naye era wano era ino tayinza leeta make-up nga Lydia Jasmine yekka
Nera Lydia Jasmine wayambaddeko era ne bamulaba simanyi muddugavu nnyo. African men are still colorblind. Bakyayina belief abazungu babatuulamu nnyo mbwongo babiriwinga nti omukazi omweru yettaala y'owaka kati abakazi tebasobola kukoma kukola ki kweyerusa naye agirema amagulu nga mwagakubye nnyo. But when you look closely osobola olaba ebigere bya Rema nti byonna birina complex yeegi yemu naye era nga wenkugambye nti nabo bennyini ayinza onayo teyeyerusiza naye wanaafuba n'alala nti era makeup amufuula waaki mweru okweyerusa tekusobola kuva mu bantu ba Africa. No, even Jamaicans they can't. Congolese they can't. Kubanga abazungu bakuteekeramu ebintu byonna ebiraga nti black si kintu kirungi. Bwe bafa ofiirwa nti mwambale black. We mwogera ku bintu ghost era ghost bakulaganga ya black. Ekintu kyonna ekitiisa bakulaga kijjira mu dark. Kati ne bakolera nti era omuzimu gwo gwe gubeera n'enviiri enjeru simanyi omusambwa. Ebyo byonna ebikuleetera okulowooza nti omuddugavu mu byabazungu babiteekawo. Sike ya kulo teyinza banjeru eba ya black. Bakulaga nti ensi weegwamu black ebamu darkness naffe ne tukikkiriza ne twepalawudde omuntu olufa naye n'azunga ne black. Isibikkiriza era nze kufiirwa nyambalira ddala white saa kummanyiira naye batuteekamu birifu z'ekisiru abaana ne bakula nga bamanyi black si kyekintu ekyolina okuba proud of tebasobola. N'agenda okubikkulira enkwawa nga yonna ya black eno mugongo mweru eno obugere bukonye obugalo buganye bawawaliza buli ssaawa kwesiba kuguuni. They can't believe nti omukazi omudduka Mariam ndagire mulabe. Yes mulabe Olivia nakakande kalabe naye babirivinga nti omukazi omweru kyekisambye ekyeru kyalaga wala mutawulawo ku makya jalla jalaalu oddambulira emirundi egi lwa kisambi kyokka buli wooba osituka ne kibanga ekyesiiga ebizigo lwa kanjiddemu awo bawamba. But pressure y'abasajja ba Africa yereetera abantu okubanga buli ssaawa beetegako akazigo. Omukazi waabeera mu mataala takkiriza nti weeti wendi olaba n'abeeru nga zali shiba spice era olabanga nabo bajjanga fi ate gyakoma okkula gyakoma okkiriza nti bo bakkiriza nti obweru bwe mulunguka ne waba mweru naturale kasita akulaakulamu ati ndeka neeyiseeko kazigo maama n'obwa mukwano ajati ofaaki ajo oyina bajati baaba babiri oli yagenza atendereza ne munne tuli ba Luganda twafu oyina bajati baaba babiri naye ate aje era akyafuba amataala wangi. Yes genza agamaga wali Buganda wamuza. Yes aji nabanga ayina ebyuma ebi egaali zonna ze zimu ate bafaanagana Samuel yabafaanagana kati yabalunga n'abassawamu bwati era omulaba weiti yeeyo namugamba adduke n'agaana naye kati namulabye omusipi agusibire eno aji naye ng'abaana bali ku bigere bagamba yes ebigere bya Rema that was maybe camera teyeyerusa naye nga wegambye tebalina belief emala buteekuba kopagaalo era aveemu nga wano abagole bonna bagendere bukyalo wano wabaweeru n'ogamba ate wa naye nga wonna apatiisewo bikopagalo n'omugamba munnange women kyovulabanga olunaku lwabwe lutuuka tubawa essanyu kuba bakola bingi nnyo byonna nga babikolera ekintu eki ffe naye ne bamala ne batuvuma men are dogs men are this omusajja this
byonna naye nga ebibatuukako bafa kufa nti nno omusajja alabye bwakola ki bwafaanana. Nze besikala era ndabikira bulungi Rema. Yes. Ama aji kajambo. Naye nga ko kaweight keeyongedde maama amaala. Yongera otambulemu ku nsozi ne ba B2C. Yes. Yongererako ddala. Omuyimbi bamuyita Elijah etako wa Swangz Avenue ne Baraka abo kati mbayinamu belief. Muyimbi wa Swangz Avenue yo maanyi omupya. Beba bajja osobola okutugobera kuba Nigeria. Beba bajja osobolera ddala. Elijah from Swangz Avenue. Ne Baraka naye anyimbira buki bulungi nnyo. Sikulimba. Aja tiyo omulaba bulungi. Wamulabye ekifaananyi kitunule bulungi. Omukazi ayingiza kasenti. Mukazi w'abaana ababiri ateredde entende. Byonna bimulabikako akasente. Endabika. Naye as an artist olina okumaintaininga seteni mu byo olina okulwana. Already yasangibwa ng'omubi alireze Rema. Yes, kuba look at Chosen Becky. Tuyinza nategera nti ayina omwana okitegeera. Yes. Oyina okwekaba n'otobera ng'obbiri oguteeka mu body n'ayimba ebbanga naye agiye ali ku masavu meereere. Ali ku masavu meereere. Iculi de raw material kuba wena be Dubai natereeramu. Lwokutaano natereeramu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nebaza Katonda nange munnange. Nzaani Dubai yenna n'abanga abantu bali ku Iculi. Simanyi Miss Universe. Kyokka saategedde nti nagenza ovaawo nga bangamba Miss Universe yoyo ne ngaalayira. Dora nkutumirako nnyo tiimu MK mu Dubai. Nentumira ku Kim Ram. Bakyali bange bonna abali awe Dubai. Peterson Soja wagwande. Nkwagala nnyo mwana wa maama emikwano Rajabu binnasange Dubai. Kyali wange yampa buno obukofiira bwa Gucci. Alhamdulillah rabbil alamin. Mwebala okundaga omukwano nkyali nnyo mu bintu by'e Dubai. Yes. Dina ze naliko nga mpa speech. A transformed Iculi is better than anything else. And no one else, and about the else is still Iculi Aaron. Bamperinye pia. Mu Dubai, baliyita Mutatina. Amanyi litegeeza, please simplify for me. Henceforth, Iculi Mutatina. Ani? Iculi Mutatina. Bamperinnya. Bamperinnya eri mu kikaatuuka. Bangamba yeggwe Mutatina. Omusajja yagenda myaka akulira abasuubuzi bakkago yangamba Iculi yeggwe Mutatina. Nensimanyi kyekitegeeza naye nga since nze we bampa buli kirabo mba nakyo bino ebikoma abantu babivumye naye bino birabo byange nze sisuula birabo bino byonna birabo abakazi babimpa buli muntu nampa. This is I can't do my erinnya lyange pya bampita Iculi Mutatina. Amanye ekintu Mutatina kyekitegeeza please simplify for me. Nenge erinnya lyondiyina Mutatina. Mutatina kitegeeza ki? Jajja Pulima yaddawa. Nawe Iculi olina byendiko by'obwoliko byemmaze mbabimaze toziza bikadde. Simanyi nze mbeera mu mabaala oba ndi mufumbi wa mmere. Please. The Iculi Mutatina. Njagala meaning y'ekigambo Mutatina nve wano. What does Mutatina mean? Kiri mu lulimi ki? Omusajja yazze n'angamba Iculi nkwongedde erinnya bakuyita Iculi Mutatina.
njagala bigging up my friends them but tiktokers bagala nnyo all across board mwebale byonna bye mukola Balista Timo obusungu nga bungi ensonga yo twagiwulidde abayimbi bali mugikolako naye Balista Timo kendeeza obusungu ensonga tugiwulidde mpulira abantu bagamba simanyi papa teya flopize papa flopingi kyekibadda vidiyo temuziraba ezange zonna abo bamaiti family tebalina sente yebikabika agagoyegoye gasaaga mu woteeri wava mu kaluumu kano wayingira kali akaluumu tasukka omusuubira kwogera gwomanye kyabadde Dubai. Go to my YouTube channel mulabe buli kintu kiri documented. Yes boss. Mutatina atatia Iculi word please. Iculi mutatina. Iculi mutatina. Iculi ade mutatina. Yes. Muchuli de mutatina. Wanji. Lunyankole lwenyini. Kasita wiki ejjange ndalaba Museveni namugamba Museveni erinnya lyange lyakyuse nze mutatina. Yes, wiki ejjange ndalaba Museveni. Yes, ate nga nnimba ki. Ebyo tebikyalinayo mawulire ekyo Museveni ngenda mulaba. Ago tegakyalinayo mawulire. Byatutiisanga luli. Kati tulina access. Ziri ezimalayo naawe. Mutatina. Fearless Runyankole word Iculi mutatina. Iculi mutatina. Jalla jalalo. Es. Atenti achi. Iculi bin mutatina. Wallahi walidi Iculi bin mutatina. Waliwo muwala alina bisitole kangirambi wamu ku budde naye nga mbagambye as parents nga we muteeka abaana ku TikTok okola content, let the content be in the age bracket ow'omwana. Naye bw'onoomukozesa content w'abantu abakulu tajja kuddayo bwongo bwe. Obwongo bw'omwana ky'obufiidinga kye bufuna. Allen Skill mbadde njagala kusaba nti osobola bulungi nnyo guidinga omwana oyo gwe bayita champion gudo, wabula tomwongera mu direction egenda mulowoozesa nti ali osobola omuyamba ate naawe wennyini ne weeyamba. Kubanga kijja kwewuunyisa mu myaka eki nga waliwo nga tosobola muli kavalinga. Mumanye omwana gwe bayita leza buledi. Leza buledi nga abantu baagala leza buledi ayogera bitontome ng'oyogera bwogezi leeta ke n'ayogera ebiga. Where is leza buledi? But because leza buledi embeera gye yakuliramu ne gye yeetwalamu tosobola mumaneginga n'mufuga. Yalema okuterera ku kitone. Nkusaba Allen Skin jawo bino byonna ebyange naawe ebyo bibeerewo. Ebyo byo bibeerewo. Wenkusangira bejjinja kigwe. Naye omwana oyo osobola omugayidinga beta. N'atakomekereza kitalya. N'atakomekereza obulamu bwe mangu mu nsi eno. Kuba kyangu nnyo okwesanga mu buzibu. Atambula kiro. Mutambula naye mu gganga nga wootambula ekiro. Ate naye alaba nga wa ttabu nnyo. Ayinza n'omumisigayidinga n'alowooza wa ttabu ne bagenda bamukomya mu kiro baba basitoopa n'asirikira waali. Kijja kuba kintu kibi nnyo. Era kijja kuluma. Oba oyinza okuyitawo n'egganga ne mudduka n'atasobola kudduka nga ggwe n'asigala ne weekanga nga bamulidde ate nga n'obumulidde nabwo nga tebusonyiwa. Onoowulira otya nga talina mannyo?
bayinza okuwuuba bwe bati nga ekiro bw'okimanyi era ne bamisinga omulala ne bagenda bamukuba amannyo ne bagayiwa wali omutadde mu mbeera emulowoozesa nti mugangisita ate alaba kikola olw'obuwagizi bw'oyina kale bw'otamugayidinga olirayikira omuleetera ebizibu bya mirundi esatu. Genda olabe ku baana ababeera nnyo ne kamiliyoni wakati wa 2,000 ne 2,208 abasinga tebalina mannyo bayise emba zino zonna baazikyusa kubanga ng'okubeera ne kamiliyoni awulira buli kimu kiwedde naye bw'oddayo n'oturesinga abaana abazze bagaadinga kamiliyoni amannyo tebayina n'obulamu bwennyini tebayina kuba baatuka ne baba addicted mu kumutambulirako nga ye oli bwe yeeyongerayo ate gwe wanaatuuka akaseera ojja funa abakuggala abalala. Mbadde njagala kusaba nga nkozesezza obukkakkamu bungi olw'omwana oyo. Ekifaananyi ekyo nakirabye ku Galaxy ku zina awaadi ng'ofuna awaadi ng'oyimiridde naye ku siteegi akutte eccupa etaliimu kintu. It is very dangerous. Bino byogeredde wano naye one day one time ojja kuddamu mugambe bannaye akasajja kaabagamba Iculi alone. Yes. Eti Dawudi debuddo obudde butuuse. Dawudi debuddo obudda ebuddo butuuse. Love you so much and love you always. Abantu mwena gye muwangalira mwebale nnyo mwebalire ddala okumpulirizaako ku makya gono. Bajjukiza nti Kombaka Constructions we tukolera amayumba tusiiga tutunda tupangisa tukuuma oyinza n'okutuwa okumanejinga ennyumba zo ku rent. Yes, oba toliiwo oyinza otwesiga okusiiga tutunda buli kimu poloti tufuna abagagga abagula weyune Kombaka Construction naye bw'oba oyinamu kasente akawera ate tuli eri ku Hampam Villas ewasula Bakiboosire. Yes, jangu olabe Bakiboosire gye babeera amazzi gayimba gawulira music ng'ag'e Dubai ate theatre golf amasomero pharmacy byonna enclosed mu Hampam Villas wali ku Arkwright. Ekisaawe bakiyita Miss Kigundu Stadium. No doubt no one yelesi enabadi yelesi still Iculi bin Mutatiina. Erinnya baliyita Iculi Mutatiina. Iculi the real drug. The rest are cigarettes. And now we are real the best. Can't even contest. Tugenda kubasanga ku TikTok straight. Bali badduka nga baddukira eri mbayuusi babalimbire ku mikutu gyabwe gye bawulira gye bali. Men are coming for them. Nzija Monday evening TikTok live straight ndaba abeekweka mbazzukulu eyo. Ba TikTokers mbakubiriza ofuna obukulembeze kuba kati mwe muli wasi okuwemula n'ebintu byemukola ku TikTok mwetaagamu obukulembeze nno. Kyandibadde kyamagezi ne mwekolamu obukulembeze ne mujja ne mundaba ne tuba incorporating as TikTok Association ne mwatachinga ku Uganda Blog Association kuba Uganda Blog Association ye malaye emitimbagano gyonna yefuga emitimbagano ki emitimbagano gyonna. Juli Muteesasira Susan Mulumakula egaali zo zabadde gaali yamuyisizaamu egaali mama Susan tagenda mukabu jingo oyo tagenda katusembyeyo tereza Susan Makula tagenda Susan Makula tagenda omukazi oyo tagenda yaweereza ebikompola eri Juli Muteesasira. Juli Muteesasira twali tugenda mumukwata Pastor Mondo ne bamuyamba n'adduka baali bamaze omukolako report ne fayiro nga bagenda mumukwata rape
kuba yali abawala bangi bali bamukozeko complain nga bagenda osaba n'abateega mbi n'abirembu n'abatakulaatakula kati ate olwagira nenfuna omuyimbi nga we Canada kyali wange n'awasa muwala we girlfriend we muwala we girlfriend we nembivaako neŋamba omanyi for peace kankole ki kambireke kasita avudde mu nsi naye nga baali bagenda mukwata yes nga bali bagenda okukwata Tina Fierce baali bagenda mukwata nze nkimanyi ne fayiro nagiraba ne bamuyamba Latigo n'adduka mu Uganda naye nga waddira fayiro weeri si yajjera sinkubuulira alaalize wenkubuulira ekitumba nkimanyi kugambi baali bagenda mukwata Shiraga Sumba yali amazwe nga byonna lipooti ziwedde ne bamuyamba n'ayita mu supiidi nasanyuse nalabye article ya Tina Fierce bweti nga mpanvu eringa Bible nga it is mature, it is full of concern ninge tewali bagirabye nga naise yawandiise Bible ye nze nabisomye they made a lot of sense nga biri mu luzungu biri articulated naye nga bannayuganda tebabiriiko but was a well articulated article ngeri ku rap nange nabadde concern naye bannayuganda obalabi kasitovaawo maneyane mie kasitove ove Uganda ne wolwano tiyatino sibajomete wa bali kwaliwo the moment you leave sia okujjako nga batandika kugobererera naye nga bagoberedde oli Uganda nosala ati ndo sibanyoze England obadde ki nkugambye eri article yabadde mawuuno nga nnungi ngeri well represented ngeri well articulated awandika oluzungu naye kugambye nga mie wadde ogenda mu trend wadde kuti tiviza bamanyi bajayita Iculi kigwe oba bamayita leero nenca tebafaayo bafuna Iculi bamala mu article z'amawulire era Iculi tuweje wa side of the story nembawa nefulumira mu article aba radio mainstream Iculi tuwe story simanyi mainstream TV oyinza okundaba buli lunaku nga buli kyeboogera twabuuzizza Iculi yenze consultant naye stove Uganda yali amanya ajja kukola ku lutalo ku Iculi lumusitulengaale nisiki nze ekintu nkibeerako leero enkya nina okuba ku kirala siyinza beera ku kintu kyekimu all the time tufuna obutakkanya leero enkyamba ne topic ate endala siyinza kukuumira naye atike eyo ojagala manager wange wogifuna gijje ku peegi ya Tino ogiteeke ku yange alabe abanagiraba alaba abantu peegi gye basoma eyo yennyini ati kogenda gikwata bempaba njikasuke ku peegi yange yali bw'okuwandiika essaawa nnamba ebintu weebiti ne wabulawo omuntu abisoma kinyi nze kyekyanzijja kuwandiika nze nno nga mpandiika ebintu abantu batuuka ne mu 10 because is good at writing naye nowandiika ebigambo 85 abasomesa baga irrelevant twala eri bw'oyitirira owandiika ebintu ebingi bibagasiya naye mwemuddeyo mulabe eyo article bweti naye abagirabye obalaba bulijjo okoma okwogerera Iculi gyokoma erinnya lyokwe abawagizi bwe baatuka tebaagalira ddala muntu yenna esima wekugamba yenzero matiriyo nkitegeeza yes oba ovudde mu Uganda concentrating mu bufumbo naye ebyo opinion making obadde ki Iculi waali ate abantu babuuza omulala. Love you so much and love you always.
always keep it locked. It's Iculi, the raw material, the cash crop. Iculi the shaka mu ocean. Abanvuganya bannange siza mani akubalaga. Siza namutongoza akubalaga. Okuva e Uganda novaawo kono ddanga toluzinze ttacho inoba oli mwana muyaye. Era siza mani. Mukono 11 ayinalaga. Mama siza yaine nyimba kati. Zowulenga omusajja abaddewo. Big up on champion Siza straight. Siza man. Oli mwa tabu nyobo wange naye wansuubiza okunteeka mu video. Walyo nimba Siza. Nteeka mu video kigwe. Ani alinteeka Siza. Nteeka mu video kigwe. Funira paati awo. Neweeba yatunganga. Toze Iculi amooke. Kasita mbeerako mu video. Njagala beera mu video. Njagala beerako mu video. Njagala beera mu video ne Vivian nga Vivian Tende ekyo. Kinyimbire. Kizukulu kyange tojjanga to Vivian Tende ama manager wo munkubire. Munteekeko mu video. Naafasire mu video. Kati okunsasula miliyoni 3 zokka mbeere mu video kyekibalema. Ndi wa miliyoni 3 nga ndi mu video. Yes, Gravity yali agenda jinteekamu. Hati ne mukuba ziri layini. Nadduka. Wadde ontadde mu video tekitegeeza ati ate si criticizing. Video yo gireka. Olekayo video n'ensiga z'okucriticizinga. Jawaka kati ze ganyoga. Njagala beera mu video ya Siza maani. Swangiza Avenue lwaki temunteekako mu video. Era ija. Obula baleesa ayimba. Mubayimba oli ayimba. Abudu omudiribada. Njagala ojja tukole onyambe ku challenge ya Swangiza Avenue. Linde ya Katale and Kando. Yes, Katale and Kando bajja kunteeka mu video. Kenzo tayinza kunteeka mu video. Ne Kenzo takuuma nnugu. Kenzo mucriticize nze mirundi mingi ne musanga. Kenzo siye muyimbi webyo. Ndoza kimulumira muli. Zuli musanga ambuuza bubuuza ne tweyongerayo. Kyemmanyi taba na ssente za Kenzo. Ne bw'omuwaana eggulu okukuuka. Kansuubire fiikiraavu. Gwali kuwa. Nze naye Kenzo simuyina mukisa. Ne bw'omuwaana ne byebimu. Abakulu bangamba Iculi Kenzo wa enalemu nima bannange owadde we enalemu kitegeeza tumuwagirire bwerere Alani Skinny ajja kuteeka mu video. Alani Skinny ateeke mu video siina buzibu. Kasita ayambala obulungi. N'aba ne perfume biki nze Iculi ebyo njagala si bingi. Saba ka miliyoni. Keyamala so yepaakikako ng'abadde na Australia. Omala kati gamwepaakako mayanja. Mayanja kati muweemu mpaka mwaka gujja. Nja mwemanyiiza omwaka ogujja. Naye guno nga yali ku top kamiliyoni. Kamiliyoni ng'amaze otuula ku top ate omwemanyiize. Ndeka. Muleka kasita omwaka guno gunaamugweramu naamulaba. Naagenda nendaba Palaso yalina ekisa. Palaso wa kisa. Ne wizo. Kamiliyoni. Ndeka. Muleke mu kamiliyoni awo mulemu. Bannange si gwe baalaba. Gwali ku ggwanga mujje. Abantu baagala kamiliyoni. Kati asomera. Essaawa zino okugabya asomera ebigambo. Tobiraba. Yes. Kamiliyoni ne katsi bebamu. Mondeke, chikakabira ni moleke. Mali moza ati nongudde. Abantu mwabalaba. Maba Iculi muddeyo ne mwogera. Wemba siriwo nga kamiliyoni yagwa. Mugende muwane bagula bite. Kati awo ebigambo biri awo. Buli kyeyagala akyogerera. Oyinza okujja wemba bya kamiliyoni nakowa mwogere. Nonga sina kye nali nkwogedde mbawuliranga muwane bagula bite
mwali mulowooza kati pakase aweddeko kati pakase kayinza kugwako mwana wa maama kati pakase wamaanyi nze siyimbanga ku byakuwemula Kamironi bw'atyo awo muzibu nnyo Lionel bafeesibo nja mulaba mwaka gujja ng'aweddemu kati amalala omwana wa Puloso oyo kati kavudde Australia n'Abasudaani tatembeka muleke yeeyagale Linde ya full figure muchakale n'abanyamunywe muchakale ezo nyimba si zadda nnyo zadda ziri ku CD ezo nyimba zadda muchakale n'abanyamunywe Yesu alida tulira ezo ziri wala nga tunazaalibwa ebe mwagala sebo bebe kulu mani the Gagamelo General Large big up on yourself Gagamelo bass new music loading oyina omumanyi size nene Linda Mpenkoni ya M7 Penkoni kuterere utoto msonoro muterere M7 wali kuki tuli kusonyiwa n'Empenkoni Shuwa papa Gagamelo Large Gagamelo yo Large babadde bakoma abanga abagagamero nga bagabye alani skini ayagala kukola ki gomanya amajege ninaze Iculi era Fiki Gaza negendereza mwana Fiki Gaza negendereza nina amaje bagambye ayagala kukola ki bali bayina emibiri bafigo bali bakambwe Waikibenda ate mugambe ki esimasaba Bobi Wine namulabe mu studio kansuubire ku luno togenda kutamu kama tujune terwatuuka mulago n'otaayo olulala terwatuuka kaleero lwe wayimba Iculi teri yali aluwulidde naye omwana oyo ennyimba ze ziragawa jalla jalaalu simanyi mukama tujune watugamba tubikwasa ate katoli ku mukama tujune oluyimba terwatuuka kaleerwe lwafa nga bakaluta yes lwafa jajja wafunye ku kyokulya kiri ebyokulya nina liri pazo wange mwagala nnyo Nikolo olo deserve kolo mwagala naye kati tannawona lukinda inokolo luyimbo lwanguwa lutuuke mu lwera luggweko ti Nikolo deserves kolo nti omwana yabala bwaguga naye liri pazo libulalu nnyo kapeke straight nkubuuzaako kapiripiiti nkubuuzizaako ddala Happy Moses my gospel artist Happy Moses njagala nnyo Kalwemake fresh daddy manya fresh kid Sala Enza aliwa Sala Enza wali nnyo isaali tayi zange zasumulukuka onnemesezo sibe tayi sweet jangu nyambe ku tayi Sala ye wabuliddewa mukwano kyokulaata muteeke wa omwana wa Ipse nene oyo tatuula Dax vibes msajja alikamu nnyo twesange bitu eminangamba Iculi mwana ndi wa business naye ompaayiriza nnyo ne mugamba sikyakwaayiriza ono big up on yourself Dax vibes zex birangirangi gang straight Danny Magic oyo mu kuproducing ennyimba ezifudde omwaka guno akulembedde Nasifu TV good morning how are you doing nze Wisdom kaye naye yakubye hit Laneke yakubye hit shampala shampala papa Laneke ne Wisdom era muzeemu ebintu byammwe Laneke ne Wisdom mbalaba
mwegenderezera neke ne wizi neba naye kaye wisdom ategere mwe mutegera saidi ya kaye ntuufu nze saidi ya kaye ntuufu yambula kaye wa gulini munda wa redi kaye lyenvu Jaja Prim Care single ate nawe oli single. Why don't you join Prima? Size zaba Prima siza abakazi bange. Siri ku bakazi bayinaganyamanya nzindi wa bukazi butono tomanyi. Yes, oba toli wa butono ino kubanga sala yenza. Adija Kigozi. Abawala bange tubamanyi. Adija Kigozi agonda hips. Sebye binyama bya simanyi Prima Kadashi tombulira nawe. Kati gola Prima Kadashi yesala yenza olaba ya Adija Kigozi. Abange nawe baawule mbalala. Adija Kigozi mulabe duka. Black beauty. Hips, tits, lips, even fingertips. Sala yenza. Agonda. Tondetera nawe batabuzi ba michero baddechi. Bwa kunyiza this morning. Come back to Dubai. I'm coming back. Uganda Airlines. Yes. Kati nze bisala yenza mbera kumpi ne manye ebiri ewala. Siwulira na biri wala. Ndika nawe. Kayo kalachi. Godfather muleke betwale n'oli gundi motivational speaker baleke nenge takaligule mu Godfather property service tabba yamanye ebyettaka gende wa Godfather property service akuguze ettaka tubonge network ogamba otya musiramu Duke mugoberere media estate eyachali wanga mita Duke ndude no jiberako sabo Duke ndi panelist. I am a panelist. You are making the program as if Adrian Insuga is the panelist. Please, Duke. I am a panelist. Nkwagala nyo chali wange ndude Okulabako ne tugenda kwegwako very soon. Ate media estate manyi Kamilio namulabya agitimba. Continue. Brad, continue. Abdom Dilibada. Mugoberere page ya Abdom Dilibada. Mugende mugoberere page ya Penge. Mbakubiriza bambi mugende mulaikinge musharinge mulaikinge page ya Penge. Yes, tuberenga tuvuganya bulungi naye ate wembeere angaaliye envuganya ebanzibu likinga page ya Lucifer Nation peng so tuteke vibes waguru Bapita Godfather. Yes. Emsirichi ainayo Leo Life Festival mu Amsterdam mu summer time joininga mu America mbajjukiza okulondo ogwanga kuyuna for unity wamune muvawala yuna mwetaaga unity ensi yonna twetaaga unity tuli so disunited twetaaga okubanga tulichi tuli united nete tuli united Dubai nalabye obukulembeze gye buli mulondo ogwanga ne muvawala tutereze ebyayuna nasaniliranga mutwe kati nsanilira mba ensi wetyo eno si yabigere naawe ebigere bera bweti yewaye wekuuta ebigere ekuuse byani eno brush nagigula wali mu supermarket nga specifically yaki kati tolabanga yo muntu alina makansa esala nkoko ebweru tulina makansa esala enkoko kati gowolo kuba wamanyira nti makansa esala ngoyi ojjagamba ate enkoko ogisazisa makansi nedda ssebo obanga gw'osazeyo kati eno yabirevu. Yes, vote Iculi for eno yabirevu kati gambia ko nti yanga tonga toki umwana ono until we meet again.